Robert Kyagulanyi Ssentamu alonchize ekifaananyi kino nga ekigenda okuba nti kigenda ku ballot paper eya 2026 mu kalulu ke tuyise aka protest. Amawulire g'omukulu Bobi Wine simanyi gye gakusanze naye nze gansanze wano ku Facebook nga ndi mu kunoonyereza bye ngenda okubeera nno nga nkutuusako wali omukulu munnange ate Bobi Wine wuuno alookinze munnange ate ekifaananyi ekipya kyagenda okubeera ng'akozesa Shamim Malende munnange alina obubaka obw'enjawulo esayidi awo mu maaso bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ne Dr. Jose Chameleone munnange ali mu kufumba luyimba ne mwana mwenzi munnange ate Fairuz okuva wali munnange ate e Tanzania ate nga ye Palaso muganda wange atabuse wali ku mukuto gwa TikTok ali munnange ate mu kwogera alina munnange ate obubaka bwali mu kuweereza munnange ate esayidi eno oba eri abateesi bannange yonna gye bigwedde muganda wange byengenda okubeera nga njija nabyo mu maaso awo bambita Jaminati sizza ku Jaminati Yugi kansoke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kibe nga kitambula kosa ate n'okulayikinga vidiyo oba okikuttemu ddala bulungi nnyo munnange esayidi eyo guba muzigo mwereere kaakati nno kansoke nkutegeezeko nti no Shamim Malende wuuno avuddeyo ko wali era ng'omukulu munnange ate Bobi Wine by the way abadde yakavaayo ko wali n'akakasa ekifaananyi ekyo kasita obeera ng'okyetegereza bulungi kyanjawulo by the way akyekubisizza mu mwaka guno gwennyininyini 2025 actually kyawukanyeeko ko nakiri kye yakozesa mu kalulu kali munnange ate akaggwa esayidi eyo kakati nno nga bw'ogezaako okulaba ndowooza sheepu ogirengera bulungi mu kifaananyi ekyo muganda wange naye nga Shamim Malende wali abadde munnange ate n'obubaka obw'enjawulo bw'abadde ali mu kwogerako ko nga bw'owulira. Nze Shamim Malende omubaka omukyala owa Kampala olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omusanvu 2025 President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu alonchize ekifaananyi kino nga ekigenda okuba nti kigenda ku ballot paper eya 2026 mu kalulu ke tuyise aka protest vote kanoonye kalonde kakuume kabanje kalwanirire n'olwekyo nga ofisi y'omubaka omukyala owa Kampala naffe tusitukiddemu era nga tusimbudde olunaku olwaleero nga tutandise okukuba boards za president zino tuzijjuze ekibuga Kampala district kyonna n'olwekyo buli team Shamim Malende beera nga oli mweteefuteefu okufuna boards zino kubanga tugenda zitimba ekibuga Kampala district kyonna aprons reflectors zonna tugenda kuteekako omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert bambi tubikole kubanga munaye president waffe talina ssente emirimu gye gyonna gyafa era takyakkirizibwa kukola n'olwekyo ffenna tujoininge cause eno tubeere nga buli muntu gyali mu constituency ye mu area ye wonna wooli osobola okuba boards zino naawe n'oteekayo osobola okubeera nga okuba posters osobola okubeera nga okola ekintu kyonna mu kuwagira National Unity Platform. Byebyo nno munnange ebikyagenda mu maaso ku mukulu munnange ate Bobi Wine era nga bwenti bwe mucekinzeeko esayidi eyo kati eyongereyo ko wali ncekinzeeko ku Dr. Jose Chameleone muganda wange eno yo ngoma tosaanidde kubeera nga ogisubwa muganda wange kakati nno ku mulundi guno by the way akoze ne mwana mwenzi munnange ate Fairuz okuva wali e Tanzania naye ndabye ku mukuto ogwa TikTok akatambi kano by the way kabadde katwedinze nnyo kabadde katuuse mu bantu okukamalako obumazi era nga kiraga nti mwana mulenzi ono munnange ate oluyimba luno lugenda kubeera ate lwa tabbu okusinziira ku comments z'endabye wali vibe ebadde mu video yeeyo nno munnange. Yeah, let's open the press. Para Bushoke. Yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone bwenti leero bwe mucekinzeeko kati oyongereyoko maaso eno ne mwana mulenzi munnange ate Palaso abadde wali munnange ate live ku mukutu ogwa TikTok mwana mulenzi ono era nga abadde wali munnange ate Canada jjukira nti nno ennaku zino zonna abadde Canada eno naye agoyinzeemuko wali live ku mukutu ogwa TikTok kakati nno ebadde byogeza abamu obwama munnange wano alabika ndowooza abadde ali mu kutabukira munnange
ndowooza oba abateesi. Bya bongo twabagamba twali ku street engumi n'enyoka mbw ate twakozeseza mental art. Street si ya mental art, street ya physical art. Kati ate wano mu bwongo wano muziki we weetaaga mental art. Kati wano we weetaaga mental art wano. Mufa muli eyo muli waka musana mulungi. There is the beach, go to the beach. Get out the house and go to the beach. Mufune gye muyimbako bannange ba promoter mu booking abantu bagenda muntu ajja keera enkya yekola ekintu awo. Oba temuyiga. Shina Skies yabadde ku interview n'abagamba bannange nyimbye ne mmala okuyimba ne mpandiika n'enzina n'amazina tebasasula. I feel like I've done everything. Shina Skies yabagambye. Kano kazanyo ka bongo walwanga etokaaba kale kankabire Toronto gwe kaabiraawo gwe weesimye akaabire Makindye ze nkaabira Toronto. I'm going to shut down Japan. Next is London. After London I'm going to Qatar. Dubai, they are calling me. Oh my God, what am I gonna do? The lucky ones are in Makindye sleeping. They have no bookings. Oh God, why me? Jjukira nti nno tukugirayo munnanga ate ebitambula naawe n'osobola okubeera ng'obirabako. Naye nga bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Nzikiriza nkomayoko mu maaso awo n'ebirala.